Bukya biseera by'akalulu bitandika wabadde okweraba mu kamwa kungi wakati w'abaana byabufuzi abatali bamu nga buli luuyi lumanya okwogerera lunaalo ebikikinike. Kalube oludda oluvuganya kyeyoleka nti mu kalulu kano lwetemyemu nnyo olw'enjawukana ze bazze nga bafuna omuli n'abamu okumibwa kkaadi z'ebibiina byabwe ne batandika okulima abalimu empindi ku mabega. Okusinziira ku Eklezia bino byonna babadde babiraba era nga babiwulira nga kati keekadde babivumirire. Obudde nno buno abo abeesowoddeyo tubasabira era nga tubaagaliza okubukozesa obulungi. Omusumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Ziwa abeekolokota engeri eno abajjukiza nti akadde konna ebyobufuzi biggwa nga balina okuddamu okukolagana. Obudde buno bukozesebwe nga tusigadde tuli ba Luganda. Natandise n'ekigambo bannayuganda. Tuli bannayuganda ffenna tuli mu nsi emu ate nga n'ekigendererwa kye kimu. Awo nno mu bigambo ebikozesebwa tugambe omuntu okunnyonnyola y'ani era lwaki yeesimbyewo agenda kukola ki. Temuli bigambo bivuma, temuli bigambo bivoola, temuli bigambo bireeta lutalo. Kubuli waga nti nze gundi temulimu awo kuyomba. Ziwa abadde ku bikujjuko by'essaza lino eb'emyaka 40 bukya litandikibwawo mwasinzidde okujjukiza bannabyabufuzi okusesira ku ebyo bye baagala okukolera abalonzi. Era nti wanaabeerangawo obudde abantu abo boogere eri abalonzi ng'ekikulu mu kyo okubuulira abalonzi lwaki bavuddeyo beesimbewo. Omukolo guno gwasombodde abakristo okuva mu bigo byonna ebikola essaza lino omwabadde ne bannabyabufuzi bakira abakunkumulira okutu ebigambo by'omusumba. Kye tugezaako okukola kwe kulaba nga tuwangula ebirowoozo bya bannaffe okuba nti abo abatatuwagira batuwagira naye tetujja kusobola kubakkirizisa kutuwagira nga tuyita mu kubakuba nga tuyita mu kubavuma. Abantu tubasigamu obukyayi kyekyokola kyolaba tulina abantu bangi abatukubira ku rallies. Tulina kati obukyayi bungi obuli mu sayidi na sayidi ezivuganya ffe mukasanda kati obulabo obuliwo abantu ba NUP batandise basokolayo obusokozi kubanga aba NRM beekobanye baagala kwekobaana ne security okulaba nga security ekuuma bo bokka. Era ng'ekyo kituufu nnyo tukirayo mu bakulembeze bangi nnyo nga bo baliwo kulaba nga baddewonga bannaabwe nga baliwo nga bakkakkanya bannaabwe mu mbeera etali ya namaddala. Era ekyo kyandibadde kigenda nnyo eri wakati wa gavumenti eno embeera gyeri mu kutulisaamu, embeera gyeri mu kutukuba, embeera gyeri mu kutujolonga, embeera gyeri mu kutulaba nga batukkakkanya bagezaako tuteeka wansi mu mbeera yonna. Era kaffe katuuse Ssaabakristu tweyanza